Balamu bamugobye, breaking news. Balamu bamugobye ku bwa minister wetwogerera. Nera any minute ebbaluwa efuluma eya Balamu nti bamugobye. Nsonga nyingi ezigobesezza Balamu naye ku nsonga emu oba bbiri zengene okwogerako. Esooka eya Kalimu Hirigi, oyo omugagga Kalimu Hirigi mukwano gwa Balamu nnyo. Babadde bakwata obwana myaka 3, 4, 5 ne beebaka nabo ekkololo eyo waliyo ekizimbe bakiyita Summit View. Bayinayo n'ebizimbe ebirala ebuziga bagenda beebaka n'obwana obuto. Omuze gwa Balamu omwo ne Kalimu Hirigi. Gwe imagine Balamu agenda n'ayogera ku nsonga za Chosen Beki. Ne gwe wali omuwuliddeko ng'ayogedde ku nsonga za Kalimu Hirigi nfaafe we ng'abaana baavaayo yeebaka nabo emyaka 4. Wali owuliddeko minisita gwe bayita Balamu abyogerako? Kubanga ye ne Kalimu bali bwe bati. Kalimu made Balamu. Kati we tuwogerera owa minisita tayina. N'ekirala ekimugobeseza kwe kulaga Muhoozi nti asobola okuba president. Nkitegeera Museveni amaze nakkiriza nti Muhoozi ye mujjega ku international level tayina ba president bw'asobola kuba. Kati Balamu bo bamulimba you are the next president ne babba ssente z'ekitamiivu. Kati Museveni nakyo kyamugobesezza Balamu. Oyo si bigambo byange bya mukulu yabyogedde era nga waliwo n'amawulire agayitengana mbu cabinet eddako mbu the right honorable prime minister ayinza obutalabikiramu era mbu ayinza obutafuna positi yonna mu cabinet. Nze naawe si bigambo byange naye tujja kuba nga tubifuna mpola. Naye nga byonna bigenda mu maaso navuddeyo n'asaba pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti atuyambe kubanga essaawa yakakati ye pulezidenti afuga nti ate abaana abali mu makomera. Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni bw'oba olaba vidiyo eno nvuddeyo ku lwa bannange nga nkusaba taata nannyini buyinza bw'eggwanga ly'Union Uganda oteekewo ekisoote baganda baffe obasonyiwe mu bulungi abaana balabika bayize. Abaana be bakwata bonna bakireewo basemaati ba edimotwe kuviira ddala eri ku mamacete ne bano abakwatiddwa Masaka mu Mpigi ne mu Kampala. Pulezidenti Museveni ekigambo kyo kinene tukusaba tuli ku maviivi tufukamidde teekawo ekisa kuba kati gwe kati nakazadde w'eggwanga lino tuffe tumanyi ti gwe alina obuyinza buno. Pulezidenti Museveni ekigambo kyo kinene saasira abaana abo saasira famire zaabwe obate baddeyo bakole obate baddeyo bategeere eggwanga lino tiyeetaaga mirembe buli omu yabadde yenyigidde mu byokwekalakaasa. Pulezidenti Museveni abaana abo tebasobola kuvaayo naye nze nvuddeyo ku lwange nga nkozesa eddoboozi lino nga Fuutu Soja eyali ow'amaanyi eri ow'omutawaana. Fuutu Soja yali asobola okukola ekintu kyonna naye nakkiriza ne ŋŋamba nti nno kuba kukuggyako tetusobola kukuggyako ssebo. Omukama Katonda oba yakutuwa katugume paka wagenda okukuggyako ffe tetwagala kufa. Baganda bafe abo tubalinako okusaasira okw'amaanyi kuba tuba famire zaabwe zibonaabona. Tukusaba taata osonyiwe famire z'abaana abo abaana abo basobole okudda ewaka. Ate n'ensaba Kyagulanyi Bobi Wine yonna gy'oli nkusaba ekintu kimu olumirirwa abaana abo bakutte makomera byonoobeera ng'odduka abaana abo bagenda kubakwata babasibe. Tukusaba Bobi oyimirire wamu n'abaana abo atiriziti okkirize ove tufune solution tuddemu tuzimbe ekintu ekipya mu mateeka kubanga amateeka gatukkiriza okuvuganya naye tuvuganye mu bulungi tuleme kufiiriza baana abo famire zaabwe. Gavumenti tuzabyeko ez'amasa amawanga amanene nga zikolagana ne gavumenti opposition tubabe nga bakolagana ne gavumenti ezo. Tulabako wano Obama ng'akolaganye ne Trump. Osobola okukikola abaana abo ne babata Bobi Wine. Tutaase eggwanga tutaase abaana abo. Entalo zammwe mulekate ziteeka mu famire zino. Bobi Wine vaayo wetuba kwetondera musajja omusajja tumwetondera abaana badde ewaabwe ffe tulumwa emitwe nga baganda baffe bali mu makomera. Pulezidenti Museveni nkusabye owulire vidiyo yange eno abaana abo bate n'okuddibwamu. Tukkirizaganya naye kubanga abaana bangi abali mu makomera abamu bakwatibwa nga ne campaigns zinatandika abamu
baluddeyo abamu nga bamachate bo ne kampeyini ziri ez'omwaka gwa 2021 nazo abamu baabakwata mu kampeyini ezo nga mu mwaka gwa 2020 nabo bakyaliyo. So nobwava nagamba nti ke kaseera abenga ate abaana abo bamba ensonga ebirina ebbumba babate kubanga tebalina misango gyabavunaana. Awo tuvuddewo bannange mwena abasinga obungi mwalaba obutambi bwa Keeni mu Kalakaasa ng'ali mu nsonga eza Sodoma oba Sodomu and Gomora, era mwabiraba obutambi obwatambula oli ng'amugamba nti Keeni sookoleka omwana aseseme, naye yavaawo munnange bwe yavaayo ne yeekaza n'agamba si bituufu yabadde AI. Naye kyaddaaki mukulu minisita Balamu Balugaara yamuyise agenda abitebye, era mu maaso ga minisita ayogedde amazima nakkiriza nti bituufu. Yali ye si wali nga yali alimba nti si yeye. Gama nakola kino wakiki wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulala nga tulina ekikolwa kitulimu ekitakkirizibwa. Amateeka tegabikkiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi weddira nte obeera kojjange amateeka byokola tegabikkiriza. Ye mukama wange ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu. So I don't know, my director now, I think for this man's case you need to charge him and caution him, because I cannot just let him go. They will say I've not done anything. But we can. You can make his statement. Let me send Sarema to you right now. Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. And he gets bond. Okay. And we investigate further this matter. Let him tell us if there are any people banding there. So let me send Sarema Honorable Minister. Okay. Ati omanyi nze sirina mutawaana nakugambye yogera ekigambo 10 yali abikola agamba yabivaamu. Awulidde 10 agamba yakola ki yabivaamu. Omwala oyo mwategeragana naye omwala era mukubiddeko ne leero n'agamba agambye nti tokyamutiisatiisa wamuvaako wamwesonyiwa. Muleka anoonya abasajja bo balina abasajja be toddamu. Omwala nga ngamba omusanze ku mmotoka awo gikonyekonye kati abikola atya ate ng'ali mu mmotoka. Maze nakkiriza nti yeye ate nga wali yali avuddeyo munange nga mukambwe ebitya none yali mukalukalu nga n'ensonyi talina, naye bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40. Awo tuvuddewo munange ensonga za Honorable Nalubowa ne Justin Nammeere bizeemu, era essaawa ya kakati bwe twogerera nti Honorable Rose Nalubowa asazeewo okuba nga omusango gwagwongerayo. Bannange ebya Nalubowa ne Justin Nammeere bizeemu buto mubijjukira biri. Nalubowa owa Nuupu omukyala eyali ayiseemu kuba MPA Masaka, munnange omukyala Nammeere Justin n'agenda n'awaayo petition mu kooti n'achallenging obuwanguzi bw'omukyala ono bwe yali awangudde nga 15 January. Bwe batyo ne baddamu ne babala obululu ne baddamu ne bagamba nti omukyala Nammeere yasinze. Munnange omukyala ono Nalubowa avuddeyo n'ateekayo petition mu High Court ng'agamba nti obuwanguzi bwa Nammeere si butuufu, era nga asaba High Court emuyambe baddemu bawulire omusango ogwo ng'ayise mu balooya be okuli Alakaban something yes ayise mu balooya be n'agamba nti ye yali awangudde ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January, era ng'awangulidde ddala ku yali afunye obululu 2500 n'obugwamu ng'omukyala Nammeere ng'afunye 2000 yes something so nga amusinga margins eziwera. Wano nno omukyala Nammeere we yaviirayo n'agamba nti waliwo we bataabala bululu, era ng'agamba nti eyo yali awanguddeyo, batyo ne baddamu ne babala obululu. Kati n'ono agambye nti naye ayagala baddemu babale. Kino lunaggwa
Chokange ebula emyezi mitono bwe giti okulayira kubeewo bwatyo omukyala Nalubowa agambye ayagala baddemu basazeemu obuwanguzi bw'omukyala Nammeere Justin naye kinaasoboka. Katutula tulabe ekinaddako tulabe ekinagenda mu maaso b'omusango gwe banaaguwulira naye nga byebyo ebiri sides eno bambi. Omukyalo oyo bambi ye yali asinze ne basazaamu obuwanguzi bwe kati azzeemu bambi nasayo petition katunuye tulabe ekinava mu high court. Nammeere ng'amanyi okwepositioninga era ennaku zino nga tumulaba nnyo ne speaker wa parliament ndowooza ebintu bino azaabicalculatinga amanye nti Honorable Rose Nalubowa wanaddukira mu kooti nti enajja kuba ina backup byonna gye binaggwera ffe tujja kusigala nga tugabawa era tujja kuba nga tugabatuusaako nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Waliwo omuvubuka ali wano alajjana agamba nti neiba we yabadde asse abazadde be ate ebyembi poliisi emutadde. Vidiyo eno nsaba mugimpeere Uganda Police oba omukulembeze wa poliisi yenna emutuukeko. Olunaku lw'ejjo bazadde bange bonna badde babasse ne baganda bange. Waliwo omuvubuka abadde neiba ku kyalaawo ng'ali mu kikomera ekituddiridde. Yakedde ku makya n'atandika okuŋŋaanya amayinja ng'abantu bonna bamulaba abaddengawo nga muvubuka mukakkamu. Bwe bwatuuse olw'eggulo n'akwata amayinja ago n'akuba embwa zonna n'atta embwa 3. N'akwata n'enkumbi n'ajja n'ayasa amadirisa g'ennyumba yaffe yonna ng'agamba njala kuyingira munda nzite emirambo egiri muno. Kati maama wange yabadde ali awo mu dduuka ne yeesibiramu n'aleekaanana nnyo n'agamba abaana basibeewo eri. Edduuka lyalimu gegana amaduuka agabeera ku kikomera naye nga paati esinga eri munda wa kikomera then ng'omulyango gwokka gwe gulaga eno mu dduuka ogwa display. Omuvubuka bwe yamaze okutta embwa n'ayasa amaduuka g'ennyumba gonna ne baleekaana nnyo. Waliwo omuvubuka eyabadde ayitawo besides the road n'ajja n'abuuka ekikomera n'alengera ekiri munda n'agamba nze kanfe naye nsobole okutaasa abangi era naye n'afuna enkumbi n'amweŋŋanga then n'abalala ne bajja ne bakubira poliisi. Omuvubuka ono yatwalidda ku poliisi n'asulayo naye ku makya ga leero poliisi emutadde ng'egamba nti bagenza okizuula nga omuvubuka mulalu ate bo tebasobola kubeera na mulalu era waali ewaka baŋŋambye ali bwerere nga Butenga bwe yazaalibwa ali mu kikomera atambula kyokka ng'olunaku lw'ejjo yabadde agenda kutta abantu era ng'ekimu ku kisooka okakasa yasoose n'atta embwa zonna ezabadde ziri around embwa 3 n'azitta. Ekyamulemesezza okutta abantu nti baadde bamaze okusibawo. Poliisi bwe bagigambye nti lwaki tebamutwala e Butabika bagambye nti twetaaga okusasula emitwalo 15 oba ekyo tulina okulinda Osti Police Station ali mu kooti tebasuubira nti anaalabikako leero. Bino biri ku poliisi y'Ekibuye gye bihapeninze. Ensasagge yo yabadde ku Salama Road awo nga ku Makinde Secondary. Naye ekyebuuzibwa omuntu yabadde agenda okutta abantu kijja kitya nti omuntu fine kale twetaaga okusasula zo ssente nziweereza ne mumukkiriza mutya n'adda ewaka fakati essaawa eno kwali ewaka ali awo ku nnyumba ye kwatudde ali bwerere nga bwe yazaalibwa naye nga ddala mitwalo 15 gye gigenda okuddamu ate gittisa abantu abadde basimattusa okufa. Honestly tekiri fair era nsaba wa poliisi yenna yenna abalabye vidiyo eno onyamba okuba ku simu ya taata wange eri 0772 32 38 47 akuwa details ezisingawo obungi ku muvubuka ono. Mpulira ntiisa era nga bambi yeeraliikiridde kubanga ajja kuba tebamanyi ki kyazzaako awo tuvuddewo. Ensonga za Pastor Robert Kayanja nazo zikyalanda era nga kigambibwa nti abaana obujulizi babuyina ku masimu gaabwe communications zonna nga pastor ye kennyini bibino. Navaayo ne bagamba no Pastor Kayanja nti aleka musajja musiyazi. Omanyi wogenda bwolaba ku basajja abasiyazi abali ebweru bisajja bikulu ddala bwe biti byowo ekitiibwa. N'obo bongo baba abuyingizaamu ki ne bufuuka kubanga nze mbabulira kino omukugu wa poliisi yakizudde nti essimu y'omwana alumiriza Pastor Kayanja nti yamuli ebisiyaga baagikebedde nga yarisivinga nga message okuva ku ssimu ya Pastor Kayanja ng'eyogera ku byakwesiyaga eyogera ku byakusaba mu kwana omusajja munne eyogera ku nsonga ezeekuusa ku homosexuality ng'eyogera ku bya homosexuality bino nga story eno nabwe eri
Nemba ne bagamba nti mbabulire amesa amanji we gasonga wabawo ensonga omusajja alabika muki ayita hizo kubabi yo banga na supporting abachi ngakola bibi okubira no kubisupport kwanga bana njaga babuli ekino ensi yayo noneka ne muvane muwakanya abagoberezi be ne bajja ne bagamba omusajja omusika yage nti twakakasiza nti namba eno ya Pastor Kayanja ajja akolera ebbanga gyakozesa ebbanga lyonna twakizudde nti obako obwava ku mwana abaana bana abamulumiriza bwava ku simu ya Pastor Kayanja nga bugenda ku simu ey'abaana bano abagambibwa nti baasiyagibwa n'abasuubiza ensimbi. Musajja mukulu embazi mulinga enkasi Pastor Mulamba bakugamba tujja kubisamu abo abakkiririzibwamu abantu tusobole okubisaasanya. Musabira abaana ayabas ezo story ezo zirudde abamu twagamba propaganda abamu ne bagamba nti abaana babasasula ssente nti nga bava mu makyakye amalala bano so ebituufu tukoza bijja kubanga bivaayo byonna nga bigenda mu maaso. Nakuleglo twalabye nga bawithdrawinga abasecurity bonna ababadde mu maka ga mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga katugende mu maaso onatubuulire nga byatambudde. Ogamba ota mwana wa mama oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ab'ebyokwerinda basazeeko amaka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine ngono ye president wa NUP era yavuganya General Museveni mu kalulu ka bonna akobwa president 2026. Olwaleero ab'ebyokwerinda officially oba mu butongole bavudde mu maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert era gali accessible. Kino kikakasiddwa bannamawulire ba NTV ne Daily Monitor era bafulumizza akatambi nga tewali wa byakwerinda wonna yenna mu maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Magere. Kino kizze oluvannyuma lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okufulumya akatambi n'akakasensi nti mu ggwanga taliimu era yayolekedde eggwanga lya Amerika. Muno mwe yafulumizza n'ekifaananyi ng'ali ku Capitol aba ali wabweru wa Capitol Hill e Washington. Kino kikyamalidde byakwerinda era nga ndowooza bakyalinamu akakunkuna nti omusajja kirayika mwali munda mpaka bwe yalabiseeko mu katambi ng'ayogera ye kennyini era ng'ali mu kujaguza n'abayisiraamu olunaku lwa Idi Mubarak. Kakati nno tekyewuunyisa era tekyewuunya okulaba nti olwaleero amaka ga His Excellency Kyagulanyi ab'ebyokwerinda bagamusa. Naye nkujjukiza kino wammanga nti akakiiko ka paaka akakulemberwa omukyala Honorable Goretti Namugga ow'Emawogola kaavaayo ne kakunya abatwala ebyokwerinda mu ggwanga nga kababuuza abaffe ab'ebyokwerinda bakyakola ki ku maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe mugamba gwe mutanoonya. President of the National Unity Platform is home. Give us an update for how long have you been there? How is the home? Because a man might be enjoying the place. So tell us the feel of the home. Of course, our presence is there. Our presence is there to provide security. Because all of you know that he's not there. So if we are not there, we will vandalize his property. So we are there making sure this property is safe. Why do you stop the family members from accessing it? No, honorable members, a moment. Let him respond first, please. IGP, the microphone is yours. Yeah, so I've said we are there to maintain the security of the home from vandalism because people are not there. Are you sure? Yes. We want to learn from you. We understand that
kakati abatwala ebyokwerinda ne bagamba era ne bakakasa parliament oba eggwanga nti ab'ebyokwerinda abali ku maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bagezaako okugakuuma n'okutangira abo abandize abatamanya ngamba abandize ku maka ga His Excellency Kyagulanyi ne bakolako obulabe oba ne babaako ne byeboonoona vandalism. Era ne bagamba nti amaka bajja gavaamu oba bajja kuva ku maka ga His Excellency Kyagulanyi oba bajja kugamuka singa nnyinigo His Excellency Kyagulanyi anaabeera akomyewo. Si bbanga ddene, it was last week. Wakayitawo wiiki emu. Kakati ekibuuzo kye nkulekera kiri kino wammanga nti His Excellency Kyagulanyi yakomyewo mu maka ge magere. Era olw'okuba yakomyewo mu maka ge magere kyekyo lwaki ab'ebyokwerinda bavuddewo bagamuse. Ye abafi abo baali bafunyeko intero nti bayinza okujja ne bakola vandalism ku maka ga His Excellency Kyagulanyi magere bamaze obba controllinga era baba preventing ze bakoze kitwa preventive arrest ne babakwata bonna n'olwekyo kakati babadde baddembe okwamuka amaka ga His Excellency Kyagulanyi. Ekyo nkikulekedde mwana wa ssewo mwana wa maama nkulinze mu comment section okimbuulire atakuumira mpeera oba atakuuma mpeera abankuumire. Bw'obali kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova.